moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Jagalo tumira muganda wange Team Cash. Tiandabire Linet Zen. Njabadde mbera bidde kale tubawe naye abo bagira kati buno bwana bambi bufala butonyo mu industry si buto myaka kuba bwala badda just butonyo mu industry. She can't even clean her ass. Oboso mu forwarding eno voice note mugambe tamanyi tanja Samira tamanyira n'abantu ban comparing akaba ino okuntumira sibamanyi ndalo gw'abantu bonna tukoye omuntu omu okugobesa abantu ng'alagadde ya incompetent yet yali incompetent. Okitegeera sumulula egenda maaso Kafuko afrustratinze abaana bonna abalemesezza ekizimbe. Okitegeera otyo abaana aboogerera ebigambo ebibi ewa mukama waabwe alaga bye bakola tebabitegeera bonna babagobe. Kati oyo yali yakumpi kumpe walinga eyavudde kasigazzaako shemu akole essaawa emu oba abaana baamumma Kafuko gundi wakko omusajja wange Abani Musoga naye ali frustrated kati ebintu takyabitegeera. My namesake wakko n'amazzi kumpi bamugobye kigenyagenya mukube bege bulaka liha ne bamugobye ku mpewo. Okitegeera otyo ne sengo omu ne bamujje ku mpewo naye obuzibu bwonna buva wa Kafuko. Kafuko yasuubiza omugaggo mukolera ebintu bingi n'amugamba kumukolera TV omukubye bege adiwe ampulye ba sponsor abangi. Kaiyz leta gundi Alani Cruz huyo mulete. Odi enkambwe yeyongedde okubeera nga efulumayo oluvannyuma lw'ensonga za Zahara Toto ne Zubeda okweyongera okubeera nga zisajjula embeera. Ba TV presenters beyongedde okujjayo bwino ku nsonga eziri ku Next Media. Eno Next Media yetwala NBS, yetwala Sanyuka TV, yetwala Salamu TV, yetwala Next Radio, yetwala Nile Post n'endala nnyingi nnyo ezeegattira owamu okubeera nga zikola Next Media. Kaakati ensonga za Sanyuka TV mbu entalo ziri mu Sanyuka TV awo zezimu zaleetera Kaiyz okubeera nga addukayo asobole okubeera nga agenda okuwangangukira mu America ne abasigadde bali ku bunkenke olw'ensonga z'enkwe mu TV eno. Kyokka ate nga waliwo n'olutalo olulala oli mu kubeera nga lubalukawo okuva wa Sandra Liyani we yataakinze bannange ensonga z'aba TV presenter zo tezigenda kubeera nga zikomekerera. Nze nensalawo okubeera byonna nga mbikugattira wamu nsobole okubeera nga mbikuwa naye nga sinabeera nga mbikuwa ngenda kusaba mbyo subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino. Ntiyazi bye bagambanga Crystal Panda nagamba nti mmwe badiya omanyi ko yo story nina omuntu gwe njagala otumira njagala otumira muganda wange Team Cash tiandabire Linet Zen njabadde mbera bidde kale tubawe naye abo bagira kati buno bwana bambi bufala butonyo mu industry si buto myaka kuba bwala badda just butonyo mu industry. She can't even clean her ass. Oboso mu forwarding eno voice note mugambe tamanyi tanja Samira tamanyira n'abantu ban comparing akaba ino okuntumira sibamanyi mulikodinga muweereze Kirini Kaiyz otyo genda maaso lw'omushana. Nze ndalo gw'abantu bonna tukoye omuntu omu okugobesa abantu ng'alagadde ya incompetent yet yali incompetent. Okitegeera sumulula egenda maaso Kafuko afrustratinze abaana bonna abalemesezza ekizimbe. Okitegeera otyo abaana aboogerera ebigambo ebibi ewa mukama waabwe alaga bye bakola tebabitegeera bonna babagobe. Kati oyo yali yakumpi kumpe walinga eyavudde kasigazzaako shemu akole essaawa emu oba abaana baamumma Kafuko gundi wakko omusajja wange Abani Musoga naye ali frustrated kati ebintu takyabitegeera. My namesake wakko n'amazzi mukube bege kumpi bamugobye kigenyagenya mukube bege bulaka liha ne bamugobye ku mpewo. Okitegeera otyo ne sengo omu ne bamujje ku mpewo naye obuzibu bwonna buva wa Kafuko. Kafuko yasuubiza omugaggo mukolera ebintu bingi n'amugamba kumukolera TV omukubye bege
adiwe ampulye ba sponsor abangi. Kaiyz leta gundi Alani Cruz huyo mulete. Timo gwa mtani tayagaliza buli muntu n'okulogaloga yomu yalemesa Kaiyz n'amuddusa okugenda e Dubai. Kaiyz yali badde Kampala yalina erinnya ng'afuna ssente. Lwaki Kaiyz damu message wako mpola no nkubula kafuko yavirako Kaiyz ogenda e Bulaya. Kaiyz yali agenda mu America kubeera ku kyeyo. But the man frustrated the boy. The boy was very hard working. Era okuva yavaawo impact buli omu agirabe yatuukawo ku show.